okuyizako yona gye musinzira okubeera nga temugoberera bamutafa and pro era nga mbeerawo nnyo okuteekerateekera wamu n'okutuusaako amawulire all over the world. Amawulire sagala nkulwisa njagala atandike n'ag'omuyimbi Rema n'amakula no ensonga nno zikutte wansi ne waggulu. Akatambi akalabikiddemu Dr. Hamzah ng'ali wamu n'omukyalo olala akakutte wansi ne waggulu era nga omuyimbi Eddy Kenzo olunaku lwabadde lwa Joy yabadde alina ekivulo ekimu kye yabaddeko wabula n'aweereza obubaka direct ewa Bigsiwe. Bannange bino byo gye binaggwera bisaana obyerabiddeko ngenda kubeera nga tebina byonna nikuterawo awo ninga kujukiza nti bw'oba tonaba okubeera nga subscribe notification bell ogiteekeko ate tumere nga tutambulira wamu. Ebyabadde mubimanyi tetuyinza butabyogerako naki kate mubuto ebintu byo lavuyo mamaze olabika nenga nzolyawoto ninga Anigendereza Ogena peko Wani Ononye Orwa Omanye Esimu yerimu Obeera nagiba Gwolinga gambambu Laba bwombuzabuza mukero Akatambi ak'obuseegu aka Dokita Hamzah mukalabye oba temunnakalaba? Ndabye akatambi kalina neewuunya wano wenkakasizza nti omukazi ne bwe weekola ebifaanana bitya omusajja nga waakwenda akwendako. Bambika nnyabo ka Rema naye Dokita Hamzah togenda kulaba ggulu. Mukazi ng'akulaze laavu bino by'omusasulidde. Bw'oba nfolowinga nga tonnalaba katambi ako se hi mu comment section ngenda kakusharingira. TikTokers gather whatever I think and gather. It is time for some lugambo bana parking zeno parking amba o lugambo mubadde mukimanyi nti essaawa yonna Rema n'amakula agenda kukaaba tumwambaze uniform. Nyabo anti sebunya bamulabyeko n'omuwala omu ng'amukwata mu kirevu bwamuwita bwewekwata zisinapu bwe balinnya lifuti bwe bakirira bwe baddeno ne tugamba kiki ye Rema nga yabadde abuze mu mawulire nga takyatukuba sebunya ne tugamba kirabika waliwo ebitali bituufu. Kirabika Rema n'amakula mukyawe wa Jo abatunga uniform muzitegeke. Rema nakugamba nenkugamba nze ninza olunaku when it will end in tears. Nga watijja omusajja nga wamugoba kuba amawulire omusajja nga wamukola bingi nnyo n'omutukuba era nze omusajja wange simanyanga Rema n'amakulu antijja nnyo simanyanga bambi era nze omusajja wange ntambula naye buli walaga yabadde aliwa era yakuyiseeko atya okubeera nga alina oyo omukyala nga toliiwo. Bulijjo tugamba oyita naye buli wadda era simanyanga jangu nnyongere simanya jangu ntwaleko eno jangu ntwaleko eri tomukkiriza tambula yika wabaddewo nga alina ekyo ekiwala kye yabadde nakyo. Kati sawa zino muli mukutuuza family meeting babituuziza musebunya naye n'omusajja nga tebamutuuza mu kigambo omusajja tebamuwozesa. Zebananga kumanya lunsi wa parking zeno parking ambadde nina gyendaga naye nengamba Dr. Parking omala okubawa olugambo luno kuba lunjocha. Rema munaye naffe munaye tuli bakyawe ba Jo ne uniform twazambala twawona kyoba olina okukola tegeka ssere oyenge oteeke ku kiwundu kubanga essaawa eyo yonna kigenda kwabika. Nze bannange niza olunaku bannange era tokantema akannajjuko ke yatema kaddulubale mu mpale tokantema nti tebannakukyawa naye nga ffe weetuli bafaani okubanga tuseka tusanyuka nga it has ended in tears kuba essaawa yonna nkimanyi kyekiddako
kyekiddako yadde mukyakwese bingi nnyo naye kyekiddako ffe tugenda kunyumirwa. Ati ffe twagala byonoonese, twagala bakyawe, twagala kakubiddewa, ebyo ebintu byaffe. Ne Rema naawe watijja nnyo omusajja, omugano otambula yeka, omugano ogenda ku mulimu yeka, omugano okola buli kimu yeka, ate omuntu omulala gwe nninze nga it has ended in tears, nsanyuke nkube, nzine n'okuzina nkube omubali, ye mukyala Bindeeba. Oyo ye tujja kuba wano ebivulu ku TikTok tuzine n'akadodi. Mama nyabo. Rema wave wa Kenzo ng'ogenze mu paradise ngeze mu bufumbo kweyagala obulamu bwonna bukunyumire kati ng'okaaba olemanya wali yesanyu tewali onove omusajja yali akuwa buli kimu n'ogenda mb'ogenze kufumbirwa mb'ofunye Hamzah bakwanjudde embaga ya bbeeyi eri mbumbi kati oli eyo bagobye oli mu kazigo. Rema tojja kufumbirwa osonga buzunzi genda buzuka genda ku basawo genda mama fina akwambulula kuba ekyogo kimugogola.